So them say they never wicked in a bed and say we say. We just want to talk about God's plan now. Like really and truly. Really, I would do same pijom dilibada. See that? So pijom dilibada. Then pijom dilibada sinkana rich. Arabish fana nchu nice kumanyu. You a nice youth. Rich Yangamba, you a nice youth. Very good youth. Yeah. So tugenda kwogera ku God's plan. Ne Shiela Gashumba ono manya bamati okwogera ku zino ensonga. One of the strongest ones like I and I can talk about such things. Only we the strongest people can talk about these things. Abasigadde mucha mulimo di wala real and all these things them. Bwa maga kwogera ku God's plan mogeri nyanti God's plan. Abudumaka asirwanga temuddawa atenti ndomo you sugar coating this and that. Talk about God's plan. Obama ogere ku Shiela Gashumba. Wicked. Temuddawa mbate re. Nah man. Yeah, big apology upon yourself, Brian White Foundation. Straight, I'm a boss that. I'm gonna boss me up. Kwagala nyo Brian White. Kakati na video genda kubera nyimbi kwangenda okuduka okusima. Kyentegeeza okusima ni mwabato. So no kufuna send. Until nga Brian White azemu na afuna send. That's when I can sit down. Ntuwala ku send. But anyways. Egenda kwenda chika just yana. Bipale bya company anti mubirengera. Nenda kuduka. Yenda kuyiya. Ndeke mutesi bigatto byange niyanse. So wale bigenda maso fena bitanso okulia God's plan Shiela Gashumba God's plan Shiela Gashumba God's plan Shiela Gashumba God's plan. Era God's plan bagamba utawulubere ndi ku Snapchat God's plan awanda muliro. Agamba Shiela Gashumba yazina kenzo. God's plan agamba Shiela Gashumba zina kasuku. God's plan agamba Shiela Gashumba zina fake famaika. God's plan agamba Shiela Gashumba yazina Neri. Omusajja wa Vinka. God's plan agamba Shiela Gashumba yazina Maulana and Rain. See, nina enteekateeka z'okweta God's plan naye bwakkiriza nsooke musomesa. Nja kumuleeta wano. Kuba wajja wano ajja kuba kiikiridde basajja. Nziramu. Nina enteekateeka ezeeta God's plan naye asooka nzikirize musomesa. There is something called kama mu bintu byonna bye tukola. One. Ngenda kusooka nvumirira abantu whoever is addressing Shiela as a younger girl. Mbere banyo mu comment leave the younger girl. Shiela is not a younger girl. Nziramu. Shiela si mwana muto. Era buli muntu yena aleta the sympathy card she's still younger. Shiela she's an adult. Ayingeze sente. Asasula omusolo mu Uganda. Era n'ensonga why do you think Frank Gashumba is mute? Frank Gashumba asirise ku nsonga ya God's plan. Frank Gashumba asirise ku nsonga ya God's plan kuba akimanyi muwala we right now she's an adult who can do this and do that. Asobola okweyogerera. That is why Frank Gashumba asirise akimanyi Shiela Gashumba right now si mwana gwe yakubiranga akadingidi, si mwana gwe yaddanga onagamba omwana wange atambuza taxi yabikola si yatannaweza myaka 18. Shiela Gashumba weze myaka 18. Frank Gashumba yayina engeri
je yava mu life ye jakole yokubeera mu bare yokubeera byakola bipate bye nabanga asobola mu supporting ngo muzadde naye byokubanga asobola okwevira kubikwatagana obulamu bwe Shiela Gashumba asobola byekolera today. So nga siyatandika video ngamba nti omuntu yenna akozesa agamba nti no the younger girl oli musiru mu maaso gaffe abantu abakukuutivu abasajja abagezi abafumikiriza gobeera musiru okozesa ne word yanga ekisooka nja kugamba nti Abamakas agenda weze emyaka 40 God is plan. So omwana omutayagala ati omusajja w'omwaka 24 then you dance waita Shiela Gashumba nti no this is a young girl, you very dance. Shiela si mwana muto bwabanga asobola okudatinga omusajja who's yet to make 41 mu November. God is plan 41 atayizo oyinza okudatinga omusajja 41 bakuyita omwana omuto akuyisa omwana omuto yabeere musiru yabeere ekimpenempene. So tugenze maaso ne video eno. God is plan. Who's Shiela Gashumba? Kasoke nkusomese who's Shiela Gashumba. Tewali kintu kyonna Shiela Gashumba kyakoze abalaba video eno abakazi kye mutakola. Tugenda tambula mpola. Tewali kintu Shiela Gashumba kyakola gwo mukazi alaba video ekyo tasobola kukola bakyo takoze. Nkimanyi Shiela Gashumba kyakola obubulamu engeri abulivinga gwe nawe omukazi alaba video eno obulivinze ekikwawula ku ye nti she's in public domain muntu ali celebrated oba ali popular gwe toli. Kizibu nnyo okusanga omukazi ennaku zino ng'alina omusajja omu mbaddiremu. Kizibu nnyo okusanga omunnayuganda nga mukyala ng'alina omusajja omu omukyala oyo tannakubwa mpeta. There is no sane mind today ng'oli mukazi olaba video yange eno awoza gundi ozinye gundi. Most of you twogera ku bakazi abamu oba mugera ne mulowooza nti your opinions really matter mu bulamu bw'abantu olw'okuba oyinza okwesanga mubadde muzina bimpenempene tebiyina ssente ne abakazi nga okujjako omusanze wa mbuzi muzinye ku basajja abawera nammwe sire. Tewali mukazi alina amagezi alina musajja omu katannakubwa mpeta. You cannot put all your eggs in one basket and you risk mu generation y'omwaka guno mboyina omusajja omu nosibira ku oyo bakumenya omutima ogenda wesule mu taxi park obere obimbe jovu. Omukazi yenna omugezi today. There is no woman today ayinza kuba na musajja omu in this generation that we have. Era omukazi alina amagezi kulaba video yange ekitone nnyo olina okuba n'abasajja bana. Wosuubira okubeera ng'ayimirizawo famire yo akuwa obumpwakimpwaki nviiri njala gwolaga mu famire yo bamikwano gyo. That has to be the most handsome one gwokozesa mu showbiz world gwotwala mu patepate gwe bakulaba naye kuba tosobola kulaga omusajja ate ng'alinga kkojjaawo nga tolina kyomujja muziramu. Olina okuba nagwolaga mu famire yo gwe bamanyi nti akudeetinga akuweesa ekitiibwa ne waba afaanana nga kitawe nga kisajja kibi naye mu famire bamanyi nti omwana afe alina ku musajja alina ku mulimu alina status oyo omusajja alina okubeerawo. Olina okubaawo n'omuvubuka gw'ojjamu obusentesente bw'enjala airtime oba avuga boda oba avuze taxi oyo naye alina okubeerawo. Gw'otwala mu public oyo naye waali alina okubeerawo ng'alina okubeera handisaamu bw'atyo. Waba public alina okuba nga yogolagayo 6 paaka kalasita bikoze bitya oyo ng'ensigo erina okumanya gw'okulembeza oyo naye. Omukazi alina amagezi kati olina okubeera n'abasajja bana. Omusiru yayimiridde ku mukazi osajja omu gw'oyita olina amagezi oli kikazikazi era ojja kujja waludo ogambe kabaka Penge told me this thing. Tebakulimba nti oyinza oyimirira ku musajja tudde ng'oyimiridde ku musajja omu n'oba n'amagezi. So nzirayo ku mukono wamago gwandeese nti abakazi mwenna Shiela Gashumba bamulowooza gwe muli mukunjira nti azinyono abamu ku mmwe muli wasa okusinga omwana ono oba omuwala ono naye ekimwawula ku mmwe nti gwe bw'ozina omusajja teri ajja kumanya because at the end of the day waliwo ekibuuzo ekyebuuzibwa nti gwan you're not popular, you're just an ordinary individual. Mbaddiremu state baby Zali nti Zali bw'azina omuntu that really matters kufi bawuuluulu abalaba naye gwe nawe oyinza okuba aliwo omuwana asinza okuzina Zali abasajja abangi naye ekikwawula ku Zali nti gwe who are you? Kati okwata obusungu obwo because you are nobody, you feel like you're nobody ate nga mulamu that eri status balize bambala just believe mayinja n'oleeta obusungu n'ogenda obukuba ku muntu oyo n'omukonjera ku lifestyle gy'alivinga malaya buli omu amuzinye naye gwe nga teweekubye mu ttoowe kiwabadde wa ttoofa
wabadde wa Hamani, wabadde wa Peter, wabadde wa Jombwe, ogenda kusula osuze nerino olukyera ogenda kusula oli wa Emma. Kyekikwawula. So obulamu bwa Shiela Gashumba bwayitamu bonna nzize mbulaba. Minze okujja kuyita ne mitima ebulungi eyandeta bamuyitanga Frank Gashumba. He mentored me up. Era abantu bagamba njanyo Frank Gashumba. No simutya, but he mentored me. Nebintu byemuyigiddeko. However, nze muntu nze kayogera ku Shiela ne mugamba kino kikyamu kino kibintandise. And Frank knows this. I love him. I love Frank Gashumba so fucking much. But I have the moral authority to talk to my sister and tell my sister, yo, Brichono Okolanga Jukira, we as your family people, family. Because Frank is like my role model, Charlie Wange. So ekituka ku Shiela Gashumba nze mbasi kiyimiridde mu sikirwanira kiba kifu era nkinya mengamba Shiela wano otwokyesezza wano tereera kola boti ne boti. However, ntandise bwenti. God is a plan. Oli musajja munnange. But there's something that I call karma. Era abasajja mu mpuze, there's something called karma. Tetugenda nagenda nanyo na walanyo, there's something called karma. Today omuntu akyasinza okubeera nga musanyufu akyalina what they call the last laugh, ye baby mama wo. Nziramu. Omuntu akyasinza okuba omusanyufu today ye baby mama wo, mwami Lwanga Makasi. Wasuulawo baby mama wo, ensi nekkonjera ng'ogenze n'omwana ono Shiela Gashumba lwaki. All you wanted was a camera light action. Baby mama wo yakulabanga ng'okwata essente ozisuula mu bbaala ate nwasiriki Shiela Gashumba nga wakubira obulango. This is my boyfriend akyaliwo Ivan Semwanga. Baby mama wo yakulaba ng'osuula obutitimbe bw'essente ng'owasalamu abaana ababiri ng'ozimala obazinywa mu gundi naye ng'ozisipendinga ku Shiela Gashumba today avuddewo. Kama once again tutandise olwo video tugenda kuyiga tuve mu bintu by'ekisiro okukolima ng'omukazi atambudde afunye omusajja atakusinga. Tutandise emyezi oba ennaku segiweze okuva emabegako ebbanga mbadde wano ne baŋŋamba nti God is a plan. Era omusajja yena aweza God is a plan ne bagenda kucekinga obwongo. Ebbanga eriyise God is a plan afiiriddwa sister we. Babadde banoonya $5,000 gyokka egya ddoola okuzzibwa ewaabwe ku butaka bwe bamuziika ewaabwe gye bava Empigi ku kijja kya Luwanga. Empigi ava eranda ne mulambo gwali gwetaaga $5,000 egya ddoola. Ssente mmeka Abamakasi zayonoonya mu Uganda ne showbiz ng'omulambo gwo singa tebaguziise mu limbo ya London eri wabeera Bamakedo omwana sister we singa aziikiddwa ku kijja Empigi. Kama once again omanyi nze ebintu mbiraba bulala. Ebintu nze mbiraba bulala. Kati oyagala kuŋŋamba nti n'omulambo gwa sister wo obutadda Mpigi olw'ebbula ly'essente ng'omusajja akyayinize mu Uganda nalaga nti nno yasinga essente n'ogwo omusango tuguteeke ku Shiela. Tutwale akaseera tuyige. Mbabulira abasajja tutwale akaseera tuyige. Omusajja yenna alaba vidiyo eno ngenda kukubulira ebintu bibiri. Osobola okufuna omukazi today n'omufunya otya. Waliwo alina omukazi mu nnyumba naye nga nkimanyi ofumitiriza ne weebuuza ekibuuzo mbu singa saalina ssente singa omukazi ono taliwa. Tugende maaso. Abamu ku mmwe bamaama bammwe bali mu maka baabazaala bakitammwe baazaala bamaama bammwe naye nga taatawo afumitiriza n'addamu ne yajjukira n'agamba singa saalina ssente singa maama wo teyatuula mu maka gano. Mumpulirize bannange nze mujagamba mpala n'abalina essente naye nze ndi musajja ajjuwa kaali. Nze ndi musajja ajjuwa kaali soogera bintu ku internet binda bisa. Omukazi omufunye otya. Omusajja oyo yayimanya kye yayagala ku Shiela. Makasi tayagala Shiela. Nziramu. God is a plan teyagala Shiela. Wayagala kukozesa Shiela kututumuka. Shiela Gashumba naye yali akimanyi wali tomwagala. Naye yakimanya nti oyagala ssente otutumuke. Byaliwo ebiti. Mwenna mwajja mwekozese. Shiela yakimanya olina ssente. Shiela obulamu bwa bbaala. Gwali oyagala linnya. Gutotamanya nti wali osobola okubeera ng'ofacilitating obulamu Shiela bw'ayagala. Naye n'akuwa ky'oyagala okumanyika. Gwe weebuuze ebbanga lye walina omukyala eyo baby mama wo ani yali akumanyi.
It was until wasobola okunoonya Shiela Gashumba akutunda nojja ne weesikwata kaanaako. Bino tubirabye abavubuka abalinamu ku ssente bakola ebyo. Si papa ne yeekwata ku Serena Bata, Mbuga ne yeekwata ku Leila Kayondo. Buli kiisa omuteebi w'essente ebyo byakola. Anoonya omukazi amanyikiddwa mu Uganda owowe tutumu n'amwetungako ensi emumanye. Ebyo si bye mukolamu abateebi ba ssente. Ebyo si bye mukolamu abateebi ba ssente. Munoonya omuntu olidde alinawo erinnya ly'olwedde established n'omwetungako. Tubirabye ku Mbuga yanoonya Leila Kayondo. Ani yali amanyi Mbuga? Mbuga alina omukazi eyo sayidi ze ye Masaka naye gwe yasuulawo. N'agenda ate mwenna mulina ebintu bye bimu. Yalina omukazi eyo gwe yasuulawo n'agenda ku Leila Kayondo. Era buli muteebi yenna anoonyayo omukazi gwe yeekwatako. Kati kino ekintu kiriwo ekiti. Obuzibu bwe mbusanze kuwona omuvubuka gwe bayita Abamakasi. This is why ngamba mutiimu Shiela Gashumba. Obuzibu tusanze bwensanze mu Abamakasi buli wamu. Gwe weerabira nti ebiseera ebisinga you need something ky'oyinza okubeera ng'owa bannayuganda okubeera nga osigala oli relevant. Newe kikubula oli musirayibwa okubeera ng'ogenda kukaaba mu Uganda awo. Mu Uganda ogenda kukaaba. Watulagako ko wano nga Shiela Gashumba yakakusuulawo nti oleesa akakazi akali awo kawunya ne buno buli bwakamula lyakayindi ng'otamulako bannange mujjukira Makasi oyo nga atambula n'agenda ku Simanyi Galaxy n'akawala ke yazzaako Shiela Gashumba. Naye olw'okuba akawala ako tekaali kattutumu nziramu ty'omukazi akutunze ty'omukazi alina erinnya olw'okuba akawala ako tekaali kattutumu Abamakasi ke yali yazzaawo akawala ako kaalinga kayindiyindi Uganda yakagaana. Badiramu Uganda yakagaana akawala oyo gundi kazigiddeemu Uganda yakagaana. Ekireetedde omusajja ono byonna byonna akuba mbukubi ssente teri kinyiiza musajja mugagga. Mbadiramu bakawuboyi mu mpulirizi buli bw'olibeera ne ssente n'oteekamu omuwala ebintu byonna oba omukazi omuwa emmoloka no omanyi tekiyisa omusajja naawe omukazi Range Rover bamukwata n'owa booda. Bakazira kakazike ko yali atuleetedde mba akazizaako Shiela tekatula na wiki 2 bakagaana agezaako okulaga nti no Shiela she's replaceable nekigaana tiri akawamatu ng'omuwala kubajjukira Shiela ali asinga godizi bulani n'obuzito era yanoonyawo kaano bakajjamu agakaani mu malwaliro g'abaana abasajja abayindiyindi akazi akakubye ku Shiela nekigaana. Afunye ebizibu sister wafudde sente ze banywanga mu bbaala ze badde beetaga okuzza omulambo sister bamuziise mu limbo z'Abamakedo. Family etuuzizza olukiiko mu London emuwaayidde manyi era omukootera ne sister we yandibadde aziikwano ku mukisa gwafuna ogw'essente ensi emutabukidde. Akomyewo e London buli muntu yena takyalina nawaaja ne family ne babbebi mama yo yena takyali muntu wamukkiriza tekyalina mukazi ayinza kumukkiriza ne waba mulema kati talina gwayinza kukwana bwaba kimanyi yaggwako. Nziramu godizi plan kabeeringa sawa zino tayize na kufuna mulema kwamba kimanya ali blast. Shiela Gashumba kasitaya kumanya nti nno wali mu kubusente na kutati time nga ategedde oweddemu teri mukazi musiwa alinza manya nti nno mweziri iru lyawo bwanga bubwanzi na abasajja tuyige nagambye omukazi omufuna otya oyagala kukozesa akawala ako ke kamukozesa ate kisinga okumuluma nti yasobola okukateeka mu life ennungi. Why is this girl right now in love, real love by the way? Gwe weebuuze, what does Ricky Man own? He only owns an IKEA bed. Ricky Man alina kyekizanda kya IKEA kyalekani wano banyi mukipangisa kuba si kyekipangisa omunigeria sesere zaafunamu just 2,000 ze baweereza Uganda na facilitating obulamu bwa Uganda gulagulamu ngoye gulamu bijegere nyambwa na bwanda we agenda mu gym kufunamu sereza boda agenda kusamba mupiira na kenzo but thanks to his IKEA bed era kipangisa no kabadi ka bed space kabadde asulamu wano mulimu omunigeria akapangisamu kati bilebe nno omusajja waabikwata n'abitunulamu yeebuuza muli n'agamba naye ku life gye natambulanga ne Shiela tugenze mu VIP mututte Dubai mutezo zembo zimanyi zirambo jini simanyi ebikoze ebiti ebi byonna birambo jini alaba alina akavubuka akatayira na mulimu walona simanyi Ricky Man nga alina wa performing but kyolaba ku Ricky Man ne Shiela it is true love kiki Shiela womusanga mu ndongo kitegeezo asobola kiki nakugambye nti omuwala abeera n'abasajja banjawulo
yensonga kishira akakutema nakugamba mbu namanya Wikiman yasooka okunkubanga tonnankubamu yamukubamu ng'ali yala Shira alina reputation y'abantu bangi bemmanyi abazze bamwepikirira bamuvuddeko. Waliyo mukwano gwange bamuyitanga face off ng'abeere South Africa. Face off kati yagwe eddalu. Face off yayimanga ne Kenzo yalinga yagala Shira imudating mwenna mwali mukimanyi. Face off ng'avuga zihama avuga simanyi zija Lamborghini. Face off sawa zinasula mu ssabo lya Ssemwanga. Homeless. Lwaki bagamba Shira yali assente. Nedda omukazi tuddayo ku kiri omufunyi ote nabagambye abamu kumwe mwina abakazi naye ng'okimanyi singa tewalina ssente singa tomufuna kati wuliriza Shiela Gashumba yali bw'ati abalemye okumanya nti mmwe mwenna abajja ne bamukonjera mu musanze mu butaala era mujja muleka mu butaala era muli musanga mu butaala abasente bajja kujja bamukwani ajja zitwala naye teweerabira muntu alinako abavubuka abayagala kugambye Wikiman kyalina kye kyebbeeyi kitanda kya IKEA Nichola mecha abana abo chebakola today Shiela Gashumba ali peaceful no akakavubuka ka Wikiman lwaki bayita true love bana abatebi basente chebachekkiriza no muntu ng'olina sente omuvubuka njagala eroyide ndebisente bisekulekera ogula abakazi cause real men don't buy women however much abakazi beetaaga sente okubeera nga batambuza buli kimu negwe nesaliibwa osembeza ekyessente n'okikulembeza omukazi ogenda mulemaza kino kiriko okukwata omwana yali mananga muto n'oyagala mumugololanga akuza ogenda mmenya mumenyi abo abakazi mmwe mubabuuguula ne mubamenya Shiela Gashumba ne video gye ndabanga alina mwenge gw'omukubi agenda agamba tewetuli ono gaayo ono God is plan but do you really think oyo Shiela Gashumba ebyo abyogezalo abyogera kwebe mwagala okuwulira bintu bya ssente eyo tebeera laavu ebyomwogeza ebyo gwe tunuulira engeri gyayogeramu ng'ayogera simanyi kugwe bayita simanyi Wikiman ng'amututte ku shows She speaks with love. This is my boyfriend. Wikiman ayimba bwatire bwati. I was at his mommy's blah 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 blah. Wikiman alibwa kakulagira ddala kiva mu mutima gwe nti byalave. Bagolizi plan wabira banga nti byalinga sponsorship nga bya sente. You see my boyfriend asabira aserunga ne Shiela byagira bambita bimanyi. Ne bakuba gwe golizi plan. Olesa akatambalo kateeka kwa bana Uganda. Otulowoze sente nno oli wa amaanyi. Ne Shiela Gashumba ekyo yagendo kingira magenda tandika kukuba ekyo. Nkugambya azina Shiela Gashumba sawa zina naja kitanda kya IKEA nothing else I think kwa chako so kupangisa no bedi space ofune sende zimu zabiranga agirire Uganda nemanyi kikulumi omuntu nga mwayo na bubombi omututte Dubai ebitebi wangula mitima gy'abakazi bw'omukazi omututte Dubai simanyi gundi omututte Zanzibar ebitebi sobola otutte Shiela Zanzibar to renew the love naye olowooza sente zina bino muyigesomo bino muyino big Ira mutaga no mutabigire mu nze ku musajja era wagira ngo discipline ze munna ensola tukuwagira muganda ngizibagire ku kwamba ndi musajja musiru ate n'ekirala kamba bulire waliwo abasajja abeefuula nti nno okuzina omukazi n'omwebaka kate tambuza video eno wenda sindudde no kyo tambuza video eno kwe ku bulimbo manya abasajja mumanyira buli mukazi tambuza video eno today I want to talk to the men wulira omusajja okuzina omukazi wane webaka kono ofuna opportunity y'okubeera n'omukazi oyo tekitegeeza nti wuwo nkuddiramu omukazi okwebaka omusajja okufuna right yebaka n'omukazi kitegeeza nti wo it is just your turn ni walibeera maama we ng'akubadde ne taata wo mu bufumbo myaka 5 it is still your father's turn tolabanga abantu baawukanye ng'abakadde bali mu myaka 8 nga baswaza nti baawukanye n'abaana balina abazzukulu It is just your turn. Tekikufuula nti nno y'omukazi wuwo. The mentality abavubuka abalina mu ssente mugende mulowooza nti abaana b'abandi mubaguzi. Ate si we kirina okuba. Omuntu osajja alina essente alowooza nti aba aguza omuwala wo. Era kyetaaga mujje mwegendereze omusajja yenna atalina mwana muwala tasobola kumanya value ya kitone kikazi. Kiringa omukazi atalina mwana mulenzi tasobola kumanya value ya kitone kisajja. It takes a man alina ku mwana omuto omuwala oba akyalina nnyina okumanya ekitiibwa omukazi kyolina omuwa wani vali y'omukazi era kitaala omusajjazi okuba nga akyalina kitaawe ku mpagala n'omwana omulenzi okumanya kye bayita vali y'omusajja muve mu bino bigundi aziba sebonde simanyi wazinya gundi azine doesn't matter bangi muzinya abantu lwakwa kibaawula mu teri abamanyi tambuza vidiyo buli bw'ozina omukazi ng'oli cowboy nga ng'obadde omuzira ensi ebadde ekumanyi olina omukisa eyo taaniyo naye omukazi kaalitambula n'agenda bw'olimanya ng'obadde okimanyi omusajja asobola okwenda is this mentality we men have erina okuvaawo ng'obadde okimanyi nti
waliwo omukazi atu omusajja alowooza nti ye kiri okko okubeera nga asobola ozina wano ne wano asima wano naye omukazi talina kikola. Omusajja asobola okwenda ku bakazi 3,000 naye olunaku mukazi we wali nziramu omusajja bakawboy mulabe vidiyo eno mwana nga cowboy ali muzannyi wa mizannyo teri kiruma musajja mwenzi nga kumanya nti omukazi wa yeze for the first time. So that is why ni bufumbo bwalema kwanza nasomwa bufumbo ne mbumanya kati nafuuka lekikyala nzira wali bbali nzo okumpa sobo tutto obuzibu nzo okumpa sobo osanze obuzibu kubanze nasooka n'embisoma n'embibeeramu n'ebinnema kati n'ebyanalyzing za kizibu okumpasa nsooka n'enkutula n'engamba laba nnono kuba nze manye ekisolo ekyasinza okuba ekizibu okuteebiga kyekitonde ekikyalo ngenda babuulira Golizi plan ali ku kifu terina niza muwagira he msajja mgeza iza muwagira tali omusajja osobola zina abakazi 10. It is only going to take one man as nyamukazi wo ja kuva mu mbeera kigeze ekolabe ebyo byonna batugamba bambo omusajja musimanyi yafuge waka kisoboka nebi ne families tulabenga omukazi ya providing anateekawo buli kimu. Wiki mali wa jeno mu Sweden ng'akomyewo okukola Shiela Gashumba Ngayegadanga yagira tiketi n'amuzaayo Uganda. Wiki mande ziri nenga ddayo lwalaavu. Osanga omukwano gwalina kuba gwabo batonga bali yalabye esinkane. So singo omusajja omukulu w'emyaka inaasuulawo family nojja ku mwana yakayingira abiri n'omugula. Notalika n'okwogera ssebo basajja bivule n'ebyo ebikwetimbe muno mwonna mwonna oli awo n'omumagalira mumagalazi boneza kuseekeza ekibamingiham mabi mama wali eri olabwa musone family olikwe obuzaabuze eri wali weyita ddirisa ate n'omumakasi ebintu bya kiferefere oddawo obuzeebuze eggwanga osa katonda kiringa nze sisobola kuyamba mulalu katonda alina engeri gyabonerezaamu abalalu be n'ogamba mba ate kati gwe mulaya omuyamba yoka video kinabyo omukazi bamwita gyali yangayo mambu yayamba omusajja musimanye bamujjanja ate kati omu yagamba omusajja mbu yajja kumona asababa katonda muleka abonereza abantu be tudde katonda kyali mukola ali mugobonereza godizi plan kusuulawo obuvunaanyizibwa bwe ng'agenze n'omuwala ow'ebidongo w'amasanyu ng'akimanyi ate naye yali akimanyi lwaki mulimu abasajja abakola ennyo nga balina ebirooto byabwe nti when I become old or when I become rich my dream girl is to date Rihanna. Mulimu abasajja abalina mentality ngagala kukola bukozi sente yagambe embuzi ogwe nepikira gwoyinza okwesanga golizi plan nengo okulaba akasira Gashumba kali 14 paka era yakuba sente zabezebwa yateba jazitebe sente agamba kati okaliweza abasajja gye balinga balina obubongo obusiru nga yagamba mu myezi ba myaka kinja kukuba mu mukazi ono kanya yeko yakalaba kalina 14 n'atoba era yazifunye sente n'asulirawo family. Lega katonda abonereze golizi plant embingira namu nti asobodde okumuzzayo we yali nga talina sente asobodde omuzzayo sister we n'amuyita nga talina nazimuziika zimukomyawo Uganda. Katonda atuwa essomo omusajja yenna alaba vidiyo eno katonda alina wajja otuteeka ffenna tusomesa okusinza ku bye tukola kati essaawa eno ya golizi plant ebina byawankawanka akuba bukubi bufaananyi ng'omukazi yayitirira obuwoomi ali mu ngalo za musajja mulala. Mbabuulira ebyo byonna golizi plan byakola ali mu kwekwata ku bisubi kulaba bulabi ate n'ekyo abasajja tuyiga okumuvinga on man tutanga bibiro bitu byakuleeta zi drama za kisirusiru mbodekawo drama mbole osimanya oteekawo embeera ebyo byonna golizi plan byakola ateekawo mbeera eyo mbeera kwekwata bwekwasi ku bisubi naye teri kiruma musajja kumanya nti omukazi gwali osina ali mu ngalo za musajja mulala ate nga yala Gumaja kitegeeza ogwidde omukazi lwenjiro vato omukute na waboda omukazi abakuyiye nnyo lanka nekikuzaayo nti gwe wali osuubudde gwe wali oguze naye agwa mu mukwano omutuufu abasajja tuyige nkugamba sente golizi plan zeyono yakushira era asolo ziteekamu mu batabani be ne bagenda ku vacation every year singa bakyaziryako nga family yefunamu abasajja tuyige omukazi Ssaawa Yona akulekawo ekitagenda kuvaako mu bulamu bwo bwe baana bo ab'omuntu mbwe omwana tasobola kuva mu kitaawe omukazi akuzaalamu abaana n'akulekawo naye gwe kyolina mu mukazi oyo ekyedde ekyoyinza omufunamu be baana bw'oba oteekamu time ne ssente gwe oli oteekamu time gwomanyi district Shiela Gashumba ze bamugulira oyo zimanyi bwoni nga ze bali basuubula simanyi fenti bikoze ebita simanyi fenti ezo district zenyini ze bali bagula golizi plan katati Rickman yazambula azimujja mulazi kasuka wali ne bekuba amatoke ensi bwetambula
Yensonga kyosanga omusajja nawe omukazi Range Rover nosanga mu mbuga yaguliranga Vivian wane emmotoka ez'ebbeeyi naye nga kagundi kano kwe kaani kana akayimbi yekavuga emmotoka z'omusajja ng'omusajja ali mu kkomera muyige mbuga abadde mu kkomera nga Gulunedi yavuga emmotoka za mbuga muyina okuyiga essaawa yonna omukazi amuvinga on mu buli mbeera wesiwaza n'osiba omukazi amuvinga on bw'ozannya matatu w'omubi omukazi amuvinga on omukazi bamuteekawo kutambula gwe tolowooza nti oli musajja oli eyo kawuboya laba vidiyo eno bw'ogenda kubeera w'amaanyi nedda tasijja kwongera abasajja bannaye kuba nange ndi musajja naye nkubuulira gwe buli kyokola maniriza amaanyi with an extra inch akusinga okasolo akawanvu akusinga okunyenya ekiwato waliyo omusajja akusinga essente akusinga ebirevu ebyoya ku mugundi n'ebyoya mu matako bw'abanga omukazi agala abasajja babyoya mu matako ajja kufunayo akusinga ebyoya mu matako ng'alinga musingasinga gyali tigwe muggalanda mu basajja nziramu sigwe mugalanda mu basajja you men we need to learn how to move on nzinabagize tesobola kumpasa mu too smart for this life very smart for this life kizibu nnyo oli okumpasa mu fucking smart zenyiza okulaba nenkwagala nezo nkola ebyekyayi nga bitaano nga nkujjayo lo regardless obo nyambe mbenkana kizenze kasata ngo okulaba nga olimu ebyo muzezeze because I'm expensive to date kubo datinze mutwe I'm very expensive to date. Obo date no. Obo date nze mutwe. To date nze mubiri. Busanga omukazi yagala bya mataka jakufuna omusinga jali. Men omusajja jali akusinga mu byonna waliyo omulala. Ekyo kimanye nejo isamu omukazi yiga. Katika nkubuzi ngokera kumachango ogamba ngogamba ensinti oganga kumachango zange ogamba ensimbo wazina kenzo isn't it wazina vinka isn't it bawa vinka isn't it tumaite what sort of katika nkubuzi katika uchikwongera ko checho mwana zo sayiniza abaluza embalasi ngefa bwecho bwekula eri kuba ekaba olukabe embalasi ekaba olukaba abakazi bajjeyo kati tukankusisenya nze nesha kyamba de katika mbuleko de kintu ekira kimbalete mumanyi mu mwana ba cowboy kirate cowboy kengino kengina no kusema nga nensime ku muogo video zile zinduma kwamba yali nyoto ogere kusenda ngenda kusima ndi mbini fo no kuduka nensime kamba buleke kyo kimba cowboy bananga balaba video nekirala mbale ndabagamba cowboy balaba video buli bwolibera n'omukazi ng'oli bulungi mu bakyalibo waliwo akulinza osuule odinamu statement eno cowboy yenna alaba vidiyo eno buli bw'oyiisa obubi omukazi bakyalibo waliwo ku bo akulinza osuule nti gwe buli kyokola oyinza okwesanga n'okyokola ng'okidde okigiriisa bugiriisa nti omukazi wange omirafu gwa ndi waliwo cowboy ali mu kupi magamba kale kikasete kibiri loba kiine ennyumba ze sina nyumba kiine omulimu ze sina mulimu omukazi ono ayinza okunsitula negwa gobera mukana bintu k'ekyayi n'ogamba sexy one ate teri kiringa bavubuka ffe bavubuka ebintu kyaffe gino tuyisiza bubi abaana b'abanze kijana okuzaala omwana omuwala ziyinza okuba omuntu akasoma mu matako bwe akasoma mu ttako ndingokera ku macyango ngamba kansooka tudde mu mazima nze ndi mukwano gwa Mr. Gashumba kwali uyala big up Frank Gashumba kwali njagala godi zipano zijireyo ko bwa kuwana nti oli musajja ondagenti Gashumba yali yakusiima bagamba Gashumba yagala basente wajja nazo naye kimanyi Gashumba yite yakusiima na kubaya muwala we yali ayagala n'abireka n'abira neze kimanyi Gashumba yite yakusiima gwe nga winkulaba ate nakirabira mu kufiirwa Shiela Gashumba yafiirwa jjajjaawe Gashumba ali nenge gyakulabamu nga akulabira dda manya abazadde bano bazadde simu si bazadde asobola okumanya nti omwana waliwo ebimugula ne bimuggyako neyesanga ali mu circumstance eri awo n'omuzadde alina engeri gyadabamu ebintu byasobola okutegeera era bino byotandise okukola ng'omukaana wo omugamba nti wazinooli almost ku bantu bobadde omentioninga nti no yazina Kenzo ne Rema still obadde mu relationship n'omwana oyo bwokera ku makya n'ogamba mbuno yazina Kenzo ng'akyali ne Rema wali mu relationship bafifa maika bona bogambe mbofikifa maika bichibi list jowa ba kusookawo bayanga mulo nga tonda jambula mbo omwana oyo
Chicha protein, chicha kukizo kujja mulambo omwana oyo ngokimanyi abadde basewa n'abaana batanso abo bonna abasajja botanso okumenya ng'obamenya leero ufune muki. Ufuna muki. Era bino byokola towooza nti bina gwe byewuunyisiza nti bigudde Frank Gashumba akabina. Osanga ebyo yabiraba. Naye kugambye omwana omuwala ng'akuza asobola okwesalirawo ebiseera ebisinga obireka because we love our daughters omuleka omwana n'asooka ensi emulamula basooka beekoone ne badda eventually n'asanga omuntu bantu twesanga paka wofuna omutuufu gwe ng'omuzadde olina kuwagira naye nkimanyi mulo omwana yete yakusiimu I know bw'oba ebyo by'otandise mbu isn't it wazina kasuku isn't it okola bukozi na malisi ebyo jjo okusanga neza abasajja kikuwe kyoko tuyige mwana nga tunatandika kwegabisa kuba musajja mukulu kaabira mataga yise tasa amato okuyiika omukazi muyise bulungi mwana wali wagenda omuzina teri kiruma musajja nga kulaba Ricky Maninga akomba akawala ku Instagram kyokka kyekimutabudde nakudda mpozi kuzibu talina muli mu London mbapulali yazitunda ddamba agenze Kampala kukola investment talina mbapula London mbapulali yazitunda tunda dda ali awo nsi yaleeta tewaliwo kiddako ebirabo byosanga bulwaita mulimbo y'abamakedo sister we basom sister ndi badali mu gundi msente zonna bazinywa abasajja mubale kati golize panjo kama talina nyina bayizo okujja goli mama wa golize planning amukabala temuwera mugomesi ssatu mbabulire ensibo ekyo bwetambula mulimu abantu abebuza obwongo nga mu body kabada ya baby ya mama temuyina mugomesi nya Nenga shira zonna zagenda ku shira makeup njala genda Dubai. Ensibo ekyo bwetambula. But now you easy. Easy. Ensibo etambula oyize ensibo ekyo fitubira abantu balaba ne tugamba okay. Kale itamu. Itamu. Mbabulire ensi waliwo abasajja abeebuza amagezi mwala basemwanga gye bamuziika zali nga sente yazili. Temwala ba nyumba ya semwanga gye bali bamuziika. Nenge kambala mwamu kubiranga emizire yali big boss Uganda semwanga ali big boss emyaka ejiwera 15 nga yafuga mbu simanyi mbu team white party semwanga amala kufa ne mulaba jiba muziika ngano oleka ebitambo biddukayo mwana bekijja kya semwanga ekyali kifaanana nezaliwe bageno ziika semwanga nenga semwanga ali mu Kampala obu nga ye boss South Africa muyita Don abasajja mwana mwegena ddala mu abatebi ba sente mwana investing sente mu family yammwe mwana ngoza shira singa wamuzinira ku bwerere nga ba fik family kabadde kamusinga olajana lichifik family katerajana bayanga mula bali basayizize naye gwo olajana kuba wagula muguli yali contract ewe zigwawo nga kamyanza gwo olajana kubaza gwawo esi witambula dayokole semwanga gye bali bamuziika mwalabayo ng'ebijja byazika bifaana bekijja kya semwanga kyasookawo ekya seminti mikazi mwalyanga muggazi yayalanga mu gavana zende mikazi yateeka ku zzali abasajja bino mwana njagala tena mwe mbibuuke mwana omukazi omuteekako nnyo ssente zeki teka mu mukazi gwolaba nti alina kale mukazi odde omuzadde mwana olwo sintu kyoteeka mu mukazi gyewegamba ne bannange ate ngera semwanga agenda okufa ngera omukazi addusa agenze wa musajja mu Tanzania muyimbi mulala omukazi Ssaawa Yona agenda bali babatonda ng'omukazi Ssaawa Yona agenda bakazi mumbulire abasajja tambuza video ene kutuukeko omukazi we Ssaawa Yona agenda it is just your turn ate tani yo wegenda Ricky Mani n'akakwata muto totandika kudda nze baby mama wange alina musajja mulala life bwekyo weyo kyawo omuntu naye neyeyongera naye nakusabira weeyongereyo naye nze nali neeyongeddeyo okufuna natya buti banyumuguzaamu gy'okunyumuguzaamu nsangawo wano nyumuguzaamu n'ogenda tonzijjaawo wano nalabayo ebibeera mu bufumbo gwagala okunyumuguzaamu wendi agala okuntwala ojja kugenda n'ennyoko era ondekawo Frank Gashumba dira nnyo okumbulira ebintu binagamba yambuza ku story ya mama wa Shira how he came to raise Shira alone. That was the best choice man yakola mwana ng'omusajja look up to him a lot yayimizaamu engeri fula temulaba nnyo mama wa Shira mawulire
Ajanjumiza yakola decision nalabange tokuza omwana fina gwe tugira ku leero. Yayina okukola decision iyo nagamba kansigale osinga obulamu bwange bonna nguzu energy yange njiteke mwana. Era ojja kusanga nti Frank Gashumba ko bimu ku bintu ebisinza okubeera nga bamukonjera love jalina eri omwana we nenga kyange badde ffenna tuli tutyo ne tuwa love n'obusobozi bwe tusobodde tubuteeka mu baana baffe. Kwa bwana ebiseera ebisinga bajja mu bulamu baffe batusigula busiguzira baba bakugenda. Ssaawa Yona amyansa Begama nkuba weetonyera nga tonneeteekateeka mye. Take a time. Take obudde. Na kintu kyonna ky'okwasizzaako engalo okubanga ositula obulamu bw'abaana bo kuba that is a creation gye wateekawo nga ggwe obwo obuvunaanyizibwa bwo. N'obwekyo tewaliwo kigero kya mukwano, tewaliwo kigero kya support, tewaliwo kigero kya kulaga kufaayo eri mwanawo. Kisukkulumya ennyo mu kiyinza okubeera burden ku mulala. This is where we go wrong. N'osanga omuntu ng'agala nnyo omwana we excessively gwe yateekawo nga buvunaanyizibwa bwe ne kifuukira omuntu obuzibu. Nze bwe ngamba nti Malcolm ajja kusamba omupiira asinga eziratani gwe n'otandika okugamba nti mpana nnyo mu mutabani wange gw'obaako ekizibu. Kuba gw'oba tosobola kuwaana wonde kampaana obwange. Bwe mba nga kyenkola sikonjedde wuwo simulabyemu bulemu naye ndeka nkozesa obuvunaanyizibwa bwange. Y'ensonga ki Frank Gashumba yeesanga mu muzimu nga tugende ku mwana we gw'ataddemu tudde mu mazima amatuufu. Ani ate ayagala kubeerako na mwana? Shiela Gashumba alina diguli. Naye yazuula buzuzi mwana we kyasobola kukola nti ye wa bino bi production kukola biti asinga n'abasomi Masiko Makerere. Yagenda Mangu TV's BET she has achieved the endorsement azifuna. Buli muntu yenagala nnyo omwana okutambulira mu line eyo. Naye omwana Uganda nesibategeera. Bululaga mwana wo laavu. Babuzu. Mabulira godizi planning amaliriza omuwala wamumanya wa bidongo. Wamumala wa bidongo. N'omumanya nti nno wa bidongo. Awuli era tulivaawo. Life ye bidonga aba nayo nti awe wali ojja alina ne life ye gyayagala ey'olubeerera yeeyo n'obikimani gy'alimu. Nze mbagambye twawukanira ddala okwawukana kulyokke mutula ne mwawukana omubezi wasobola n'okufuna omulala nga mwawukanye naye nze kati we nnatuuka toyina gy'ontwala ondekawo wano n'onnyumuzaamu n'ogenda. Nze mmanyiyo gye mutwala abantu teri kiri yobuuza godizi plan kyali wali ki alisipani kyali nnyo wali ki nze sina kye mwagaza godizi plan alabisa aswaza abasajja sajja omukulu okolima. Anyway, I know this girl zono mwana mumanyi toyina ky'obimanyi ku mwana wafunafunyi chance ebeera ng'obeerako n'omwana we ne weebaka naye okulaga nti tomumanyi wakimanya nti nali kusuulawo n'afuna ate gwakusinga obwavu. Wana wali wetaaga ziddulooni ezikulaga nti bagenda kukuwamba ate nga togiraba nti bagenda kukuwamba. Ebyo mwogera bwogezi bwa ino disigal tomumanyi n'oba family wagimiiti nga toyina ky'omanyi. Kale abakazi mwenna bali ku video eno abadde ku video eno mukazi yenna video yange eno badde nkugamba era nziramu nga mmaliriza saa ziri mmeka. Ate drone ogiraba ogirina ekwata teba kututte ebyo bibinabwe gubenda parapase wogambira mbo omanye ebirabo ebyo bakutte tomanya okakasajja oli musiri obagamba ogaba enzaalo omukazi okennyini omusawo omuganda ali awo talina lubuto mbate ogaba nzaalo ebyo byonna byawe buso omugezi yabuuka yagamba laba nnene mbwa n'omusiru ayinza okujja omugabira oluzaalo naye nga n'omukazi wali mu lujja gw'omusawo nga ntakuzaaliranga mwana mbw'ogaba nzaalo bye byowulira mbu alina disigalo alina disiga tomumanyi kuba singa wali omumanyi wali gy'okimanyi bw'ajja kukumye sente we ziggwerawo bwe naye agenda kumyanza awo tuli tetuvangawo. Abakazi maliza vidiyo eno mbagamba omukazi yenna ng'olina omusajja omu oli musiru noonya omukazi oteka kibbo kimu toteka magi mu kisero kimu omukazi omugezi olina okuba n'abasajja 4. Omwagezi yeepange munne empala zisibira mwoyo akumanyira wajja okukasa nti abadde wekka
Otebaka mutemandi no gundi yasoka nga okuzina nga ita nazina Greek man. Iwe baka mutemi yetegedde nti nasoka kuzina olinga sinna kuzina. Ate naye era akimanyi. Nziramu. Omukazi ngo ino omusajja omuli musiru. Ensi gyeraga olabayo. Ensi gyeraga olabayo. Ate n'abasajja tukkiriza okugabana. Omusajja takkiriza gabana musajja munno oli mu buzibu tudde. Era omukazi atajja takkiriza kugabana. Olina okukola emirimu gino wammanga ng'oli ready. Olina okumanya nti ogenda kira kumakyoza empale za mukazi wo. Gw'ogenda ofumba emmere ewaka. Ebiyinza osibawo omukazi. Omukazi ng'akera bukezi teeka amagulu ku TV n'aba ayinza okwagalira awo takutaddeeko omulala. Kera ku makyo omanye nti ngenda kwoza empale z'omukazi wange n'obuleega. Paadi z'akozesezza ng'ali mu mwezi zisuuleyo. Sina kindi omubuuza baby nkwe paadi empya mu paadinge. Where necessary. Wafa tebe twabiyita mudda ffe twabiyita mudda ffe tuli basajja basi. Where necessary. Omukazi mubuuze baby otanzo omusayi gweguli omusibe paadi where necessary. Bw'oba oyagala okusigaza omukasajja oyo nga tolina ssente omukazi teeka muteese bukodyo fumba emmere yoza obuleege empale. Bw'aba agenda okutawaza mutawaaze where necessary. Bisoko bya mukwano otandikire ngero mu kutawaza ogenda mukuba ensigo. Kulo ebintu omukazi ayinza okusigala n'agamba nno nja kumwagala n'abeera wa. Naye nga tolina ssente era n'oba ne ssente ezikuggwako manya genda nyansi. Nkubuli omukazi funa abakazi abasajja abasinga abaana tugenda kudda okulera ejjuka ng'olina abasajja abagenda okubaga bakubeereramu onyumiza godizi pulaani akaabira amata agayiise. Naawe omusajja nga tolina ssente y'okukola emirimu gy'ewaka. Okere ku makya oyozze osiimule ennyumba eyo nga temulimu na kalumira. Oyera olujja nga temulimu de kasaaniko konna ng'omukazi ali wali asiize. Omukazi ekyo kiyinza omuyimiriza n'agamba yafuna kimakedo. Gwe nno weefudde falo okola emirimu naye ng'okimanya kiyinza okwagaza omukazi n'abeera awo ate n'agamba omusajja wange akola emirimu sirina kye nkola. Nga kye kikulabiranga omusajja. Ensi kati yakyuka. Ensi yakyuka tojja kujja na ssente z'ogambe muno zigenda kukumala nedda blood. Nedda blood. Era omusajja kaza ajja kuteeka kasajja akambwe bali bengambye abasajja abana omwavu omugagga yennyini asinga omugagga bisokala omugaggagagga omwavu ne smart. Gwe weewuunye wakyalinamu oba booda mu bavuga z'ezi V8 tojja kitegeera naye yo omukazi teekamu n'owa booda oba asiika ekikomando omusimi wa toyi oba omulusi w'ebibbo abalina ezingalo ezikaluba kyenjogerako okimanyi muteekemu mutabikemu. Ne bwe bagamba ate gwe omukazi alina abasajja abiri oli ku kituufu. Ensi yataama. Ensi yataama abasajja tumanyiira nnyo ensi yataama. Ensi yataama. Ojja kusigala kasajja kamwe gende kakumanyiire. Nze nabagambye agala okunnyumunguzaamu ondekawa. Jangu onnyumunguze muno ojja kundeka wange yonna gy'ontwala so ontwalayo. Mba ndabayo. Omukazi ng'olina omusajja omu oli musiru era wasemba wadibira ku lujja oli mubi ate n'ekirala nkujjukiza nga n'abasajja Aleese bagambe muno temubeerako bemina kubeera yera ze ngenze kukola mulabira n'ayambadde dda agenda kuyitamu. Ekigambo ekisembayo abasajja omwavu togenda kuba na mukazi gw'oyagala nti akusaanidde gw'oba naye ogenda kuba na musajja gw'osobola. Manya na mukazi gw'osobola. Togenda kubanga tolina ssente ogenda kubeera n'omukazi gw'oyagala taliyo. Ogenda kuba n'oyo nnyini gw'osuubira oyo wakuse ojagamba ano gwensobola yatansaba ssente. Buganda wange kino manyi okukola bu video buno nga ndi kuwaasiwaasi waliwo empuya abantu bange kwebalira tuwayeemu naye nja kujjako kwe wali kye wiki nja mugamba akoleyo ku video weekend eno ebindabinda ku Lwomukaaga tujja kuyita ku Shiela Gashumba nja kuyita ku Shiela tukulemu ku mboozi tusomese ku golizi plan naye nga mbaagala nnyo baganda bange buli omu kyayagala okukula era buli omu yakedde okukola nkusaba ofune ssente abufumbo omunyweza ababuwangaliddemu respect si bwangu bikigezo kiri awo muli ebyama
muli endwadde siriimu nawookeera muli abakiitinga omusajja najjanga akasooka aliko omuzigo gwa mukazi munno n'akusaba otomire byenjogerako mwenna mubimanyi bingi mwami bingi nnyo omukasajja najjanga alina omuzigo gw'emmana ya mukazi munno mwanda we ng'akyasanana n'omujjulira emmere ng'eri wali eboobeddo gye butaddeko togenda namulisa maluma n'akusaba otumire tagenze na mu toilet oba mu kiyigo kunaaba n'odda ku muzindaalo n'oguteekako n'ogenda naye nga muganda nga ava kusima wa mukazi obufumo firimu eziriyo muzimanyi so naye ng'okyawangalidde mu firimu ezo oli ku kituufu ngosi wangu ebyo mujja biwulira mirimu n'okwekwata kati ezaikanito nze mbabuulira godizi plan alina obutambi bweyakwata Shiela. That is why he's blackmailing the girl. Era ojja kusanga obutambi bwa Shiela obutandise okutambula wabeewo omusiwa agambe Shiela sexy tape naye nga tokimanyi nti nno bino ebintu baabikolwa mu kifaananyi nga baagalana. Oyo godizi plan nga omulaba alina kuba yakozesa akaana ako ebintu bingi akanywesezza omwenge akafiriminze kamanyi kali mu mukwano oba balina okwesanyusa ng'etwale tomanyi. Nayinza obbire. Don't be surprised when Shiela six steps nga zivuddewa. Ebyo ebikolwa by'abasajja abatakkiriza nti omukazi abwase. Ujja sangira omuntu ajaganya Shiela ekijanjala kikubyewo biki ebyo ebikolwa by'abasajja abatakkiriza. Biri bye mwakola mubikola nga abantu abali mu mukwano nga bishi yagamba Akatambi ke yakwata bali beesanyusa ne munne. Kati gokkata oba otakaaki. Oyo ajja kuteeba ebintu bye baakola nga bali babiri. Kyesikiriziganya nakyo. Lwaki desperate takkiza musajja munne nti yatwala omuntu tabikkiriza akiraba bubi agala kuhatinga family alowooza taata we influence gyali nayo ne family biru uzi godizi plan teri amumanyi akuta family ya Gashumba kimwanguyira biru nezi mwana abasajja mwenna tujja kujja eri kijja sawa ga mukage nja kujja ke wali kitupe ku kibozi Mwanyi kwa paka kumukaga gwa chilo wakati nga ku musanvu ezo Uganda zibeera nga ku 10 ndowooza. Oyo muleze ina n'obutambi yakwata munne nga kweyagala guza yajja wale blackmailing akawala nakone kaba nkati ezi blackmail zijjo mulali alina bye yakwata kwata akaana ng'omubezi wo bantu babadde byakukyeka ne oli twansubiyeyo n'obutambi nenga mwabukola mbiti mu bikolwa ki nga mwagalana kati byajjo gamba ngenda kutaaka tano I have so much about musimanyi wikikula futi my ass yakologa sererezi gwa omala kugwa musendo manyande ndogo jeri you don't have money you have no right to speak mbuga yagwa muzenchi manyi mbuga yagwa teri akimanyi mbuga yagwa muzenchi manyi ti mbuga yagwa yekwata ko bisu mbuga zona ziri manyaga juma sheze yiko ekikundi bachitwala desho cyo abasima kimanyi kine chimba kyasiba ko simanya kiri wali bachitwala mbuga yasinga no gwe mbuga kusinga no bwava ko nabuka TV nabagitwala embiga bajigula mwene abatebi mwagwamba teri muntu agenda kuyimira ku Uganda kujja ko nganze mu ward authority nziramu teri agenda kumanyira gwanga lyange Uganda nti ndo mugagga kujja ko nganze nkukiriza mwene mujja kugenda mutuyira ko kapalo nga kisiza wayogera mwene mujja kugenda no wanu agenda kusigalawo nga mwefudde kanege okujja ko nganze mu ward authority Uganda yange atenze lino olulimi olubega mambo yaje gwenda kuwenda kummeka nali ndo manyogera tanga badeze kusenda kudano mbobo banja gundi wanu biyo lisuka tolesenda kukabira gundi ize olina kusina ndakimanyo jaku I knew fano wetuli moda na mwogere bya politics wa no wogere politics fe wetuli and we here to stay and we shall be here 20 years we are here tujja kubogera kabagaga balaba jena egura twazirongo mu kubakazi bona balonda shiro mwana omuto uyo bagamba mwana muto ebibozi bwali olete Uganda byotuna mbosaba mupira sanda ko gwe mwase uleta akseti yekibami nga mixinga ne Afghanistan uyo gezo bitisha the same time of Afghanistan wabera ke Syria gwe ebi natubimanyi gwa kuita dirisa te weita makas ebi natubimanyi Uganda tusobola kuwangalawo with dirisa atendo wako that's my first with the dirisa they were tap makas ani musi ya fe Uganda bana Uganda bamanyi bajja kutunulira batinga wecha ngumwe bayogera TV program bajikuo tugambe ki
Wala ngambe ogera ku Beckham. Sijja kwogera ku bintu bya Beckham. Sijja kwogera ku bintu bya Beckham ebyo mwana. Abantu bali sentimental nnyo mwana. Nze nsobola okukuba omuntu ne mukubira nga mukubya by facts ate ensi neewulira. Nga sirese mu malisire nyugire ebintu ebimu awo ne bakigamba musajja nnugu biki. Nenzi sogenda kwogera ku bya Beckham. So baganda bange mwenna mbagaliza olunaku olulungi. Abalwadde kibi. Nefe tubagamba wetuli. Penge gwe munyigira akyali wera mujja kumulaba nze wendi nkyabi bagamba ne munakola mutya era mbagala nnyo ngenza kunoonya ssente nze mukakasa wenzifuna omukazi alisalawo okugamba nti ngenda mufula mama Maluko Omuneriyamu yagenda okubeera mama Maluko Omuneriyamu nga mulese mukana akayumba kange akazigo sigenda kuzoonoona bwentyo. Nja kuzigamba zine zigenda zindeeta amabavu mu ngalo. Nja kumugamba zindeeta nvuzije mbimolo mu bikampani. Tusse wana akazigo tukole bwe tute ebintu ebiritange bikwatibwako babe mulabako. Sigenda mutwala mu bbalu sibayi mu manze nasimanyi mu ready table bikoze bitya. Ebyo sibisobola. Sigenda gulanga tozali kyeza bbeeyi. Nize nja munaye ngoyagala okubeera ngonjozaamu bino inobiwulira mu manga. Chechi nsabe kuri mweze bbeeyi nga geisha wali e Uganda gonyinza okutumya. Oba Caroline. Choza ma makeup wali hana nga nsolo kuyita simanyi okuletera pe dito. Sabuni wa dito Uganda ali kulayisi. So bino bino inobiwulira nze ntambulira mwaka akatiba. Tekanfula musajja mukodo, tekanfula musajja mukope yeri akaliro, ndabye ku example z'abantu abavudde wansi ne beekuba weebiko. Ndabye ku bantu abavudde wansi awo tebazzengu omu ku boyo ngola batanze okuyombesa omwana w'omusajja. Ebyo byonna mbalaasi ziganye. Abo nyinzo bakwatira kaabo ne mbajja ne ku internet. Era simanyi nga mwodera kakusa kukola ka video awo. Jirungi bangabe kabadde ka Snapchat yakakolera ku video ku Facebook no kwenja ajja kumpulira. Akakolere kuno. So nkunjugiza mwanyi na zeze ndi wa Caroline tonteeka mu bifendi. Zikubiro nyinzo okumota. Yakakolera ku Facebook akakolera ku Snapchat akakolera okuno. Akakolere kuno. Akakolere kuno avumita adde kumana abandi amutiza blackmail ne muno simanyi bazino mwegera sizi fire. God is plan sizi fire. Temugamba kusizinga fire. Mugamba beko kyakola, mugamba beko kyakola. Mugamba mukwata beko kyakola. Oba inayo butambi kala ateka kate akatambikamu. Kambwe kati. Oba kifana nyo nacho nanga akutte mwana abandi bamusokola yo ngala bibakola mukwana beyo kati. Zigadde Peng mwebale.